Aganti temulina mugaso obunyeze kwa seremeredde olwedde nze enkuba jasi lero njaga kutangazaako eri eggwanga nti kati ali nsikini muyimbi okitegeera era atali mu kugezesa abula ali mu kukola ki ali mu bizinensi n'okwagala okutangazaako ndaba waliwo ebiyitingana kubanga bagamba abatya nnyo kye batamanyi ate ne bakyawa kye batya okitegeera omanyi lwaki ebiseera ebisinga omuntu abeera alina embeera gyagala okuteekawo naye nga tamanyi wayagala kugiyisola ensonga lwaki omuntu omu addira ejjinja n'akubako mu kisaka alaba ekyo ekikola ki kiki ekiriyo okitegeera yamaani kuba nze ndaba abamawulire bankubira essimu balina ebibuuzo bingi nga bibuuzo bujja baddamu bitakwatagana ensonga ki nabagambye bakole ki twekuŋŋaanye lumu ebibuuzo ebyo babimpe lutya lumu ebisoboka biddibwemu bitalina ansa tubikole ki tubireke yamaani ogeze nogamba kati oli muyimbi yamaani mabegako ebiseera ebisinga badde otugamba mbudde ogwe toli muyimbi oli musumbu kubeera tuba tukyasumbuwa tubadde mu audition ekitegeera era nze nakyetuuma ekyobusumbu kati nengambye kati ndi muyimbi ekyobusumbu yokivuddeko yamaani kati ate ani muyimbi watandika ddi okuyimba agensi okuyimba ntandise mu mwaka guwedde official sirudde mu ndongo naye ndongo sinzibu sofa nze mu kulaba kwange ne waliwo abaagala okufuula omulimu omuki omuzibu bisobola okuba tenyanguyira ng'omala kimuzibuwalira naye ate nze bwe kiri mukulu yayonoonye indasitule omukulu yayonoonye indasitule kyeki okitegeera yamaani jasi byengenda otangazaako eri eggwanga oba n'aba basobodde okulaba babaako indasitule kibuuzo kinene era singa wale kina ansa wajja sire kigambo bugambo okusinziira ku kibuuzo dayasi kyakubuuzizza yamaani kuba tulaba abantu abamu kati balinga abakokkola mu mbeera zo disrespecting abantu abakulu bosanze mu industry oli arrogant ate tusadooka ebiyitingana bingi yamaani anti era ebiyitingana ebyo byenjala okutangaza nga biriwa okudisrespectinga abakulu tusokere waggulu mubiko bwobanga wali tunajja mu industry olabika obadde okakolamu gwe nga sinakkuba kati oliwa okitegeera sofa waliwo ebigambo biyitingana naye ngaera ebyo byonna bigamba nti bagoba akola ki bagoba agulina kuba sofa tuba tunatuukawo nga tewalinga ne bwokuba omuntu ebyaddala teri avaayo ne kale ne gwewoniizemu obuwoniizi avenankubye wajja avaayo n'omuntu omu agambe nze banzise onoomuwakanya agamba omukulu yankubye nakola ki okitegedde ddembe lye okitegeera naye sofa kale gwe kyolina okumanya kufokasinga ku ki ekyamakulu ensonga ezitalina makulu zikole ki zitutalizibwa nnyo makulu kuba abantu bakubye okitegeera abantu bakufe batukubye naye ate era mu nkyamu muve ngolokofu batukuba twatereera kwanze polisi yankubako nga manyi ndi mugezi ye naye sijja kugamba kyankubya naye nolaba nga olumu ssebo osobola okwefuula omugezi naye ng'oli muki ng'oli musiru kati mukyusa nsiri batereeza kubanga kati kagambe kineno nze ndaba babawunsa kuba nze ndi musajja mutono omunene kanyama bw'ava alina mukubye nakyo kiswaza kale kikola eggulire kibanga omuntu bwabaga nti omuntu yalumya embwa kikola eggulire naye embwa beerumya omuntu ekikola ki tikikola mawulire kuba embwa yina oluma ki yina okuluma abantu otegeera kati wegamba nti babawunsa nabakubi ebuuze munamukubidde ki naye singa ekituufu kivayo nga saamukubye kuba bagamba vox enaki ena kamera naye lwaki tebaliriizinga obutambi otegeera biri bira bya tiktok ate biveeko era nate nsobola okutuuza olukikolwa nga olwamawulire ku tiktok sebo ebino ebyeno birala nnyo kubi ebitambula mu bantu tumulabanyi uyo ati kati kagambe kineno sigana lwanyo ku nsonga za bawunsa oyo kuba bawunsa vitawe yatandikira nali ndi munda atenzi otegera nolaba besikasikani abasajja bange nenfuluma nembabuuza wayi buzibu ki otegera sofa nzi nabawo n'essimu yakuba bali tebagirina otegera nenkwala nesede mugagenda mu ddwaliro bw'otuuka mu ddwaliro okole ki onkubire si kuba nti nno nze mukozeeko obuzibu ne wayo ne betuwa
oba obuyambi nga sigwa obumutuusizaako okitegeera naye nga ye alaga nti nno ababikimukoze babadde kwani babadde nange kati obutayaga kuyitinga ne mugamba gwe essimu yange eyo kwana emitwalo 5 bw'otuuka mu ddwaliro twenkula essimu ngambe ekibakoze eki siba kuba ndi sente na nnyingi naleme kunneekwasa namu essimu nakeera ku makya nga ate gwe mpadde essimu akole ebirala akoze biki birala kati ne ngamba nti ensi bwetyo bwekola ki bweba naye ebiseera ebisinga amazima go tegeekweka otegeera eyo si nsonga ya makulu nnyo ye yafunye ekirwadde ayagala ndowooza osanga ekirwadde kimutaasa okitegeera okusinga omujjanjaba kati nendaba ne babawunsa abalala abavuddeyo nga balinga abaagala okuluggulawo okitegeera kati babawunsa ngenda bagamba baneeno kineeno oba ekintu kimu waliwo abalaga nti be bakulira ebipiina byabaki byabawunsa kati omuntu akulira babawunsa yali badde alina enjogera endala gyayogeramu etali bwetyo eke naafiira mu mabaala okitegeere kyali badde kya buswavu nnyo dayasi okusanga fala nkubi okitegeera mwana nze siriruuza ko waliwo omusango gusobola okuwozeka nga nja kuguwoza dani okunkuba eccupa okitegeera kubanga nange okukuma kutandikira ku nze ssebo okitegeera tojja kujja ssebo nkuba enze nseke ngambe ti ayo bamusa bakola byomakuba bantu okitegedde yamani kati n'ekirala nalabye akatambira akatambudde yagamba oyo ali yeni tugenda kumunoonya lwaki mumala kwekuŋŋaanya okunoonya nze ali yeni ko mwenna abagamba okunoonya munsinga obunene munkubisamu emirundi ng'ejeegi nze siva mu makindi tosobola kutuula olunaku lulamba nga onnoonya n'ombulwa bwe tubaako wootuula bwotyo nnindiraawo era oba ojja kukola ki oba ojja kuwundaba mpoziiko bagambe ekira nti balugguddewo nti no the strong will survive okitegeera ajje naye atulenga bwe yatudde agambe nti ati kyenye kitwagala ali ne sikiri ne babbawuza ba Uganda asanga mune yakola ki ya survivinga namaana agamba era omulala nti tagenda talina wagenda kuyimba nga ffe tukuumyewo then gwe bawuza bakuteye ku post oba ku bbaana okitegedde gwe tuwe gwe mbadde ngenda okuyimba nkwade n'okusagenda oyimba ennyimba zange ku stage gwe ssebe yakola obugamba okitegeera twewalire muntu agenda kuwa ekitibwa nga lokyewa nze nange bwe nti bwe ne blandis osanga ekitibwa kyange ekinjamu okitegeera naye ate omuntu tekyezambo nositegeera okitegeera bingi ebiyitiŋŋana Bayimbi buli omu ne gw'otamanya ajja n'akuwaako amawaazo ng'alaga wakula naye kale twali tubibaze ne bino okitegeera twali tubibaze kubanga bakola ki bagoba agulina mwana yamaani okusinziira ku amasimu agakubiddwa ag'enjawulo olina statement gyewakola n'ogamba nti balabanga abayayi b'otambula nabo ne b'otambula n'abasirikale gavumenti yakuwa ku basirikale tekyetaagisa gavumenti kuwa basirikale naawe osobola okubeewa bwogamba eno bbaga linyambadde gavumenti yagimba oba enkofiira gwosobola okukola kyoyagala kasiba nga tekimenya mateeka ekyo ekiriwo nti kulevo gyendiko lokyasobola kunkwala n'ogamba omusajja yanyakudde akasimu ate omukulu aliyene awo wennyini ekitegedde connectinga ku kyomwami nze njagadde kumanya connection kijja olina wakatiwo ne army service oba police service kinjagala okumanya tewali abasinga bavuddeyo bagamba oyinza okubanga either wava mu magye obanga ogabaddemu obanga mu famire olinamu kuwa magye obanga olimbega tewali kimpaga endongo yokka yempaga kuba balakeddu be babikubye abudwani babikubye ebyamagye abajamaiko babikola ki babikuba naye dyomoze yabikuba baatuuka nobyemuziikamu okategedde ako kati endongo eno sofa n'embeera gye tuyitamu mu yakijasi kuba buli gwoyitako akutaagula buki otaaguza ensonga ate nga tobona ogisiba nga yanywedde ate nga tesobola onywera inakuba yamagye nebbaga onogisiba nekola ki okujja gavumenti bwenaava negani toddamu kwambala byaki naye nga n'okula n'ekirala kijja kulabisa nnyo omuntu ambadde ekyamagye basange ng'ate bamukubye yagudde wali banja bandabisiza abajasi okitegedde kubanga sofanza amagye ng'agana nagendako oko ne mumagye nali oba musinya wano ne bangoba nga ali mwana muto okitegedde kizambo ino nanyiiga wakuva buto nga kola ki kati wakankwata enfundo obanga mmeka nga nyambadde uniform nga sinatuuka nawa nenfundo eziwera okitegedde anti ekibuuzo kiri nti owona otya era n'osigala ng'okya ayi sofa kati endongo yentangira yentaasa sika kusanga nga we yali nisiki okitegedde kyewetuma kyoba naawe osobola okukola ki eno ensi bagamba self service waliwo ayagala okwambala enkofiira abasiramu oba ekkanzu omulanga ate ala kwambala damage okitegedde nze nengamba kanga nkole ki kanyambale kino
okategeera alien ski abavubuka bangi abazze mu industry bakola break kulunga eyo naye ate tebeyisangako ng'okusinziira engeri gye weeyisaamu n'ebigambo by'oddamu olaba nga watuusewo wali oyagala okulaga bwe nali njagala nayise nawo kuba nali simanyi tugenda kutuukawo ekitegedde kwanze nalinga ku street era nga byebimu kuzoganya buzoganya naye kati bwemba nga ndi wano ng'ensi naddeko amaaso boza katonda fala wala si fala so fa nange byenina oba byenkoze bivudde mu kusaba n'okukola ennyo era waliwo bensekera abajja ne bagamba kyali mwana alina ekisima akasima tewali akasima osooka kafuula nti weekali ng'okoze okitegedde omuntu asobola okulowooza lino kyangu ne studio nnyingi nnyo okusinga ku kyolowooza gwe olaba nga akavimbo kange kakuluma gweyingira studio gwe bonna ovaayo kijja kukulaga nti nno akavimbo kabwerere oba kaddala okitegeera abasinga bagamba nti kyoyimba bakiyita bubblegum music era tawangaala oyinako ko wali otuddekawo wansi n'ogamba nti singa zino ennyimba ziggwako kikyenzizaako ngaali enisidiini ate nze siri muyimbi gwe babuuza kyenzizaako bulina ku nti oluyimba otegedde ate sina mukyalo gye ngenda kudda kuba olwedde ndi ku kyalo kyange era endongo bwe uganda enajja kudda makindira nsoole ng'abalala kuba sirina kyalo okitegeera kati ate bwe gaga ndi kenja kudda ku kyalo kyange kweri kati ekiyisibwa nti endongo baboga mu music bulijjo nkaba nkayitingana nga sima kyekategeeza nti emusic atawangaala kasanakakkiriza ni music tawangaala buli wiiki nti oluyimba lukola wiiki eringa disposable okitegedde kikigenda okunkumira boyi buli wiiki nti ennyimba nga 3 kali music wane nemufa disposable wanezuula mwana saagala okitegedde ate oyanzire muza madoxi ndaba boga mu music buli wiiki nti ennyimba nga 3 nga zinga disposable nenyumamu leero enkya nelugwako ekya nenteekawo nenyuma nelugwako nezuula era ate nze sina nomukama ate kyolina kunvuba kinnume bino byoyogera n'engeri gy'oduuliramu abayimbi enkolagana n'abayimbi ogirese wali emusitini enkolagana n'abayimbi batya abayimbi bali mu studio ng'olimu ne waikibenda ne bamukubuuzako n'omugamba awo talina kyaŋŋamba omanyi abamawulire tubaagala nnyo kubanga mwe mutukolera naye nammwe ate mukolamu bikola ki byebakolera kubanga statement ezo baali ya ssaawa nga nnamba ne batememu akantu kadakiika tewera omusajja yaŋŋambye waikibenda omumanyiko ki kati mumanyiko ki neiba wange omanyi kyawalita lindaku nsobera next of kin we kati yamuwayirize nemubuuza gonna kyomumanyiko naye nga talina kyamumanyiko mulaba waikibenda ndaba nze alien kati yanjogera ekintu ye yesu okitegeera nze mwana nze njogera kituufu ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowulira kyoyagala nze nkola enniga nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo kubanga tebajja kuntegeera ate sifeekinga nawe okuza negamba nino nno oyo kyali oyo wa kisiru kireetagisa ate kugeeraga nino gwe nno oli wa kisiru okategedde ate nemegenda ate kugeera bitambule bwetyo paka binakutuukako nkwegambira nemekutta nnyo ate budde mpaka kuba yagamba ng'oli musumbuyi takutegeera bw'olira amayirungi ku stage n'onywerako ekikola obeera kulinga otawanya uganda ogiraba uganda yo yenyini yo teri serious bw'obeera serious obeera serious alone ojjukira munoko dawuni omukulembeze wanywera obuugi ku national address banange yalinga anywedde obutwa mpaka bwe yavaayo n'agamba akatali kabba okola ki ne bw'olyanga magumba okasuka mu mulyango okujjako nja abaveeyo omuntu omwakireiminga nti omusajja yanzibidde amayirungi akujaba nkoze omusango abayimbi bawa respect okusinzira kuba ku respect gye beewa togenda kubanga teweewa respect ate nze nje njikuwe kati nkuwe yaki bwa respect abamwe bali bangi naye tetujja boogerako abo soke tubeesoje kibuzo kya dayasi kyebikanga abayimbi abatandise okuba nti bakwesanga abagamba oswaza industry sikwatagananga nabeera nze sina muyimbi kyali wange lwaki tekirina kitugatta ekyo sitegeera bo bategeera kyekitugatta togamba teweetaaga abayimbi yenna sigali sibeetaaga negambye tebali kitugatta bo bali be batwesamba sibe kiri kati bwe twesamba ffe tukole ki
tukwesibeko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga osegedde obanga atuwonyezza nga kiringa nga bapromota abamu oba bakyali bafe oba badijje oli akukyawa aba akuwonyezza bulaaza odijja atagenda kujja kukuyimbirako oba gutagenda nakusadde ku positayo ko nange sinakola sho naye nga tebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegeera katuli bwava nagamba mwana nkwesonyi yabanga ayambye ggwe okitegeera kati omuyimbi okujjana neesonyiwa abanyambye tojja kunsaba kolabo nga bakuwandiika luyimba okategedde ate nze eyimbira bwazimenya omuntu okolagane ali ne skin alina kukola ki alina kuba naki nedda si kubanga njewulira kyokka izo bba njewulira n'okusingawo gwe bwoba bwotyo bwekitutte gwe nga nkwataganana naawe wakola otya n'omulala era n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bambe nabo tukwatagana mpaka nga tetwawukanye soke tumuleke soke twogere ku bino ebiri wano eno abantu we batyo ebifaananyi buli kimu kyokola okoppa mu bayimbi kubanga oyagala kuba wamabiri sikoppa mu bayimbi kuba oyedde ndi muyimbi kitegeeza mba ntambulira mu lutusi entuufu ez'abayimbi okujjako singa mbadde nkola mbadde mbikoppa ku babazi onaali badde nfeekinga osegera kuba ndi muyimbi bwe ni muyimbi kati ate nkoppe mubazi ani akuinspiringa oyi yanspiringa kuba bwe najja nayimbanga nze sina gwe nayimbanga singa najja nga nzemu oluyimba obanga abalumba ezaaya waligambye kafeero yampadde inspiration ne najja na nyimba zange style ndala nga tewali gwe nfaanaganya yadde otegera kati sofa mu level gye ntuuseemu netandika okugaba ku respect ne ngamba abasajja nga bayita mu bingi kwaliwo otuuka n'olaba nga buli omu akutaagula n'ogamba kati bwe guti bwe guli then nomanya nti no class tugivuddemu tuze muki tuze mu class endala kubanga buli class gy'ogendamu eba n'ebibuuzo bya njawulo. Oli mu class ki ali mskini oli mu class ki kati weera class gye ndimu yeeno wendi wano wendi wano ye class yange kiringa omuntu okuba nti muyimbi nga gwe amanyi byayimba nze nyimba bubblegum music nabeerako nawe mu kigulo ekimu erugogaawo okwali DJ Nimrod n'abalala nga bakuma kazinda lubayireni balinawo balubakaki sofa kagambe kino endongo nina ekintu era kyeŋŋamba ennyo abavubuka abayimbi waliwo abantu betwayagala nnyo tukolagane nabo ndowooza nga akaseera tekanaba kutuuka naye ate akaseera bwe katuuka omuntu oyo abadde gwewesibako nga tammuka akaseera bwe katuuka ate najja ate tomwesasuza kitegeeza nti oba otuuse mu kirasi gyali akwagalamu era ensonga twali tukolagana bulungi nnyo ab'emukono bakunoonya amukono abaawo ate oli ebbala gye bakubuukingako bayisiza n'ekiwandiiko bakunoonya bakulabira y'emukono ebiwandiiko bingi kati olaba nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa ssente ne twogera essaawa ze nina okuyimba okitegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 zenyini olina obeera ku stage okitegeera kale ne nkuira omukulu omudijje ne mmubuuza ebyeno byebyeri oba nsooke eno naŋŋamba ebyeno byamangu ne ŋŋamba kansookewa emukono kuba nalina show ku Labamba Friday eno mbadde n'akawaani ku Labamba awo okitegeera ne ntuuka ne ŋŋamba omusajja naye sigenda kukola ki kulwawo nga ayagala ntuule nywemu mbwe ebbaala abantu bajja leeti nogamba sigenda kunywamu kuba nze kukola sinywera ku mulimu naye sofa nze mpa balansi tuyingire nnyimbirewo kuba niwala gyenkola ki gyengenda kusaba nga 7 n'ekitundu nampa ku afuwa balansi nga tuyingire munda balansi omulala ali munda osegeera tuuka munda ne mugamba deni bampe microphone ompe balansi nkole ki nyimbe nanga audience yagamba crowd eri wansi ngaga sebo ze ntuule bakantu banayingira ate ndyoke nnyimbe osegeera bala ye mwenyini tweda kika abiri angambe oluyingira kuyimbirawo ate ngeno bana gye bakola ki gelina okuyimba osegeera omembi singa batagenda kuyimba wantu tajja nimba sigina yimba wantu sijja nate nentuuka nenzija noyinga nenyinga ate nenfuluma
Kitegeeza ne management zina okwetereeza ne promoter nabo nkibagamba. Kati omuntu mujja muvaano nga mwogedde kirala. Otuuka ku shonga ekiro kiki? Ekyo kirala naagala ataakyuse gwe manyi ko olunaku mba ne showmaker. Kitegeera. Alien skin ekibuzo kyange kisembayo. Asebo. Wakolako statement n'ogamba nti TikTok eyakuleeta. Era teweetaaga bannamawulire. Essaawa zino olaba ekintu kizitoweredde. Kati bannamawulire obeetaaga. Ekinnazitowa yadde. Ekinnazitowadde ne saa kunyiiza. Ne tekinnazitowa yadde. Okunyiiza oba otegeeza nti saa kunyiiza. Saa munyiiza kubanga mugamba akantu agamulabe alowooze mulabe nga atalina mugaso. Osegeera. Kubanga kati kankubuuze kino kyogamba okategedde ati kyegambye saa nkunyiiza nti njogera straight kyobanga kisoose ne neekomako saa nkole ki nkunyiize kuba seeremeredde olwedde nze enkuba. Otegedde ne saagadde balaga nti temulina mugaso obongera ku value. Lindako kyogamba nakunoonyako ku start yange. Nedda nkugamba nagambye njogera straight saaga nkulage nti olina muki mugaso kuba waliwo abagukulabamu sofa nange gukulabamu ne wali nali sigukulabamu era nga ne bwe najja ne nkugamba mpite abamawulire babiri banjeko interview temujja kujja mwalize ssebo kasiza nkoze lwaki muzze awo faani wange yaleeta kubanga nagamba faani bwajja nakuwa sente oziteeka mu nsawo kali bwajja n'akasigala era oba olina akanywa ate n'akasa mu nsawo nga kayaka oli faani wo ate sofa basi bayisiza mu maaso kuwedde bafaani bagooza nyimba mu gospel kuba sirina show gye nali nkoze nti oba Kodi Kampala oba Namirembe oba Lubaga otegedde nyimbira bayaayi nenzikiriza nti nze ndi muyaayi nyimbira bayaayi okujjako singa onosanga mu kyaki obange wa pasito omu nga bampisa ate ne mbaako byenyo obanga ngenda neegaayawo njaba njokezza nale nabo baba n'ensobi lwaki bayisenze baye Yesu ayagala nze nzekka. Alien skin ogambye nti gwaliko kati gwakuba wabadde ekiro ku beja sikirawo abasajja era bakomplaininze tebakusasudde sente zaabwe waze n'oyimba eddakiika 2 n'ekitundu n'osulawo mu twali twasaninze mwe nayimba lunaku sooka omubuuze twawandiise nti mwagambye ayimba ennaku mmeka bagamba wadde olina okuyimba ennyimba zonna nina ennyimba mmeka nina ennyimba mmeka oba 3 oba 4 nayimbye mmeka nayimbye mmeka nageze nekwa introduction nenvaawo negwe kyogamba kambabuuze kino bwe kyogamba promota bo tebategera okubanga bunaku nnyimba ng'ate nze ensobya ku bantu singa mbadde ensobya ku bantu promota singa bakolaki singa banvaako dda kwanze nakuba ndongo yange nga sina promota gwenteeseza naye nti balinayo nompa naye bwe nakuba neenoga buli omu nalaba nga mba muyisaawo otegeera ensonga lwaki nkola ebiriwa baani zibeera ku bivulu green tea yaliwa eryaye ogifuuwa ku siteegi nojja n'obukoola then oyo alaba nga kibuba kimwisiza bubi ye nga ye oyandike otegera yalaba nga kiba kimwisiza bubi obanga mwisiza bubi mu mbeera zange oyakola ki kubanga nze sibaddeeko mu jento mbu nayonoonese boonoonese ate nayintani okuba endongo naye munoonifu nnyo kaate ngenda nterera bute omuntu ayinza okwebuuza champion judo akolangaani ku sayizi yo singira ddala mu music career yo akolangaani specifically inogani champion judo wakabi yabeerawo ng'owakabi asoma naye oli mumukolera future ye kifaananyi kikyomulaga kuba mwana mutaaki alina okusoma era asoma era leero nalwo kansolinze nga nina olukiiko ate nga nina okubeerawo ebyo byonna bigenda kujja n'okusinga ku ebyo kasita ensi namuteekako amaaso ebyaddala era ojja olaba nga waliwo abavudde abalwanirira eddembe lyaki osegedde kalandira kyakakugatta naye mutaba nyingi mwana wa mugeto
Ekigendwa ky'eccupa kyaki? akabadde kansiiwa ebbanga lyonna nga njagala jesota nga nzeemu. I'm not trying to disrespect you, but nkola mulimu gwannamawulire. Ebbanga lino lyonna tulina abakulembeze mu industry abamu we bateekawo bebekuulu miliyoni Bobi Wine abamu ku bo nga bebekuulu yavaayo n'agamba nti kali emisikini nze gyokola togenda kuwangala mu industry. Ensonga eyo gyogerako nagambye ensonga basiya amakulu tojiwa nnyo makulu goza lwaki yannemerako naye gwanga abayimbi bali bameka byali alina okwogerako babaagala jasi bebekulu aboogereko anze no abasajja babawa ne respect kulaba nalina kirina kyembaddiza mbaleka babeere byabwe nange mbeerewa era kigambo kyonna kyempereza kisoomooza nzikwazinga mbadde njanya obukipupula babitaba bukipupu singa mmanyira abayimbi naye olaba abantu bajja ne bansima njoge ku mibiri ogamba wa musajja muleka abeere bibye wakina kyemumanyiiko simanyi waasula tamanyi wensula kali mwogereko ki Alienskin gyebavuddeko badde ng'otumirira ng'otugamba ebyawuma tobimanyiiko era nsobola okukkiriza nti obadde tobimanyi ku lw'ensonga tobadde muyimbi olwaleero ovuddeyo olangiridde otandise endongo professional ojja kugenda weewandiise eri abakulu nga abayimbi olaba bakooki bakooki balonda abazannyi nti gwogenda okukola ki gwogenda ozannya wabula omuzannyi si nene musajja avunaanyizibwa nze mpeerera abatali babiri abatali basatu ate nga ba kale kituufu ki kale tugende nekyo 28 gattaka 22 n'emyaka 5 n'obuvunaanyizibwa ssebo nange embeerewo ne bintuulamu ne ŋŋamba naye singa bijjira mba ngenda kukola ntya osegedde era omanya nti nenjovu teremera masanga gaayo mukyala wo olumu takugamba nti engeri gye weeyisa mu bantu okugaayagaaya ebintu ebyogaaya mu bantu bibi musooka ne weebuuzayo mukyala wange afaanana atya osegeera atana bakumbuuza ekyo mukyala takubuuza yosooka ne weebuuza yafaanana atya naye era aba mukazi otegedde wekiba era nzoba ne muyaayi nasoma ekyali kimpisaawo kubanga sofa zinalinga nsoma naye nga nsoma just mpaka bwe natuuka ngambe maama nti nkooye nga just nvumbemu nga kiboko tezikyalunuma nnyo naye nga kwokusoma sigamba nti kubi naye nze kunze kuba nalaba nga tekulina nnyo future erinze nensomako kye nali neetaaga okitegeera kubeera sofa kati ogenda olaba era nga mukani didi tinagamba jipiira bongo weya erepumi nga siraba jipiira bongo wagira ni Napoleon okitegeera kunze nga nze nenga n'abala bangi abanfaanana nti nno kyosoma si kyokola kati gwe musajja wange oyinza okuba nga oli walukaga gwe yagamba eyateeka kittante ekitali n'ateeka bukyanga ate yali muki yali yasoba amawulire ekitali n'ateekayo bukya mwakawulira weebirito bwe kiba osoma ebirala olina ate okulaakulamu olaba nga birala nze kyanja ku ssomero kasi nakizuula nti nonze kasitoma naye nga tolina kyewasomerera nti oba era awo nyini mbadde mbuuza osoma okwo okutono kwe wasomako ng'ovudde okugamba nti microphone nga bwogambye nti oz'official obadde nga weebulizabulizaako ku ki ekirala mbadde seebuzaabuza mbadde nkolera ddala muli mukyo mpoza emirimu mingi
nnyo ng'ate njikola ate nga njimanyi. Malisewo. Katwebuuze mu famire ya champion Budo bwebange twaba otambula naye ekitundu emisana n'obudde nga okusoma yooza kikiisa kityanga what is your enkolagana yo ne famire eri etya kubanga abazadde bangi batandika okweraliikira naddala abaana abato ngaabo batambula n'okugazeemuko ku bantu abalala. Sofa champion Budo alina abazadde be ate babuvunaanyizibwa okitegeera. Era sofa bali badde baakira eminze edda nti ojja twonoonera omwana waffe okitegeera naye nabo sofa baba bakiraba bayaloba baagala nnyo mbeereneko naye kuba nina abazadde bangi nnyo abansasula n'okunsasula mpiteko jasiti abaana baabwe bandabeko okitegeera bw'obanga gwe tonabatuukako oyo levu waliwo ate abakola ki bakituukako kuba nze ssebo okulabye bwansasulirwa era otuuka ku sho nga batimbye aliina ne bagenda basasula balabe enzi okitegeera tegeeza ssebo nange n'abanjagala era gwegembe 10 likyawoomu okwongerako alien security ya champion Budo eri etya kuba emiguwa gyayambadde balole mu kiibi bangi abatwazi bangi abeera nakyo bajambadde ku stage bino ebintu jasi bibange bitali bya bulijjo eyo mubalala naye ate kuffe bya bulijjo bisoboka kuba nsi oguwaayo omuntu omu ne mugamba tambula mpaka ku saafi n'otatuuka ne champion Budo ne bagikubya 2 atuuka bwakyaliko akagambo champion osegeera abantu abamu abakulu bamu industry no bagamba nti baagala okugendeyoko wabulemu engeri gy'olina okuruninga industry sebo okkiriza oba tokkiriza? Sinagaana naye ngenda ku example nga ku Man U ne Arsenal. Advisor wa Man U tava mu Arsenal. Osegeera omuntu oba okyali mu lwokaano tonakyoza kuŋŋamba n'endowooza ndikikola okujjako osooka n'omula ebyendongo n'ogamba endongo ngivuddeko kati mbulirira Bayimbi sofa olw'omuyimbi asobola okumbuulirira nga bwe tuyimba tebikwatagana kati nga njagamba oba nga Sam Mugombya nga Silver Kyagulanyi otegedde waba omuntu agamba ajja nkugambe n'owulira nga kino kyayinza okukugamba kati obanga okitegedde Misaki oba Bobi Wine okitegedde waliwo omuntu gw'olaba nga ne baaba alina kyayaayaanira nga lawamu mu Sirina ate aleeta amagezi gali agawa Kayima ge yawawanga nti ate oba oyakundya nsibe ebyayi oteeke mu musana abiriyoni mu miitinga naye okitegera naye nga ate Sofa n'agamba ne twagala kulaba beegeziwaza kuba amagezi twagaza emabbali ne tukozesa kitulabe kituyisaawo kati gwe obawaze n'amagezi go oba ojja tulindamu okitegeera. Twogere ku kolabozi abayimbi bangi baba balina bye batuuse batandika okukola kolabozi ez'enjawulo era abamu ku bayimbi abayinza okubeera mu sekasiyo kigambibwa mbu abamu babasasuza ate abamu musasuza so wootuuse kiyinza okuba nga kati tebakyakusasuza bayinza okuba osasuza the youngsters abali wabweru eyo bandyagadde okukolako ne alien skin oba naye bandyagadde okukolako nabo embeera eri etya kukyakolabo? Nze Sofa endongo yange si yakutunda nnyo wabula yakusiima nakubaako kyennyongerako era olaba nga mukyusa makadiyabani naye ngaolaba kolabo zange gye zigenda nze fa nnyo ku ghetto talent dani okuddira ekiswa ate okyongereko ettaka kati ngende enyimbe naani kati kiringa kati kikyagala oyisaawo ate etadaba kujja era jajja kujja ngambe tukole ki tukole era nange muteekako ebisaanizo nina oyimba ne fresh daddy mazike remix girina okufiira wano girina ebintu byange nno byebyo si byakwegeziwaza jasinyanya okulaba nga nakyenyongera ku muntu alina kyayagala okitegera naye sidira gambye ettaka ate ndiwumbe ndyongere ku kiswa siraba ensasuza kuba kati olaba omuntu nga ntenze nkola olimba nensasula odiyo ne vidiyo jasi nze nkwatagana yange na muntu oyo Sofa waliwo ebintu bye tuli mukola nga bibalinga ebitabaddeewo lwaki mwagampa ennyo abayimbi abakulu respect abamu nga sindaba waliwo gwe sigenda kugiwa kubanga nze nalaba nga omuyimbi ajja ng'ayimba ng'omuntu nga balwanagana buli we beesanga okitegedde nze omwana bw'ayimba nga nze mukoya challenge mutambuze n'omutambuze nemulaga nange bemba ninawo nengamba ono ajja kukola bwati okitegedde kati ogeza tomudya wadi yange yagirina okitegedde ani yakikoze
nange ne mugamba nti onyodde mbannange endo bannanga wali gye badde bampadde kanjikole ki kubanze kategole gye banteekamu nalaba nga kyali kibulamu naye njagala eri emalayo kati ate eyo kyotadde kiba munno nga tomwekole ki ogambe wange wajjo nange nalika kute nenkateekawa era awo nange ng'abalala alaba nga waliwo akaagala kalina kikamwongerako omwongeramu amaanyi otegera producer yakugoba mu studio ye nga atasobola kukola nawe bamuyita Steve yani awo kusala amaloo n'agamba nti sijja kukola naawe Steve yani yango producer go bata Steve just kati abo bagala nabo kuba wabudde nenga siwulya yango producer go bayita Steve sofa kuba n'ennyimba zenkola za bwerere ba producer bagala kukola nange kato yataka kukola nange agenda kukola nani otegeera nadda waliwo abayimbi ababeera nominated mu artist of the year oba song of the year naye ng'olaba ate nina ennyimba ezibamenyayo nina ennyimba ezimenya ennyimba nze gambye waliwo abaliyo nga bw'olaba ennyimba zange batonkako basita danger nga yamayuuka nnyo singa olimba oli nominated mu song of the year otegedde ate ne self service bwe olowoleza akatono ofuna katono gozaki nti ennyimba buli lunaku njagala bisinga ssebo otegeera wanange singa mbayinjaga katono alikomye ku mboozi yankolo banetonkaka era singa nkola sente zezimu naye nabyo nkyagala okubaako byentereezaamu kakati ate nga bijja kutereera akatono kennaaba nsoboddemuuko sirina birala byenkola akasente nkayingiza ddala mu ndongo oyo yenze kubeera n'akasente sirina nfuna katono okitegeera osooka n'okozesa ekyo ky'olinawo then bw'ofuna n'oyongeramuuko bwekiba kisobose okitegeera naye ensonga ki audio mukola nfuba olikola nga audio nga muki nga mulungirungi ne audio wange olaba mukola n'abantu abatali bakabi nnyo baproducer bakabi nnyo ne videos zikola n'abatali bakabi nnyo nnyo kwanza nkimanyi nti nno nze tofa lyange audio nga koyayayanira okubeera owakabi akatini ke mbalina nenkamwongerako okitegeera idani okwata ettaka lino lyongera ku kiswa kino mbadde nsaba okinziremu nakyo asinga osinkana abaana bageto nga bw'obeera nawo bigambo ki ebizzaamu essuubi ebibakulakanyirira by'oyinza okubagamba oli siriyasi olwaleero mbeera siriyasi era bukyobula bakimbira n'abageto bangi bo byembagamba babifuna ekitegeera nga biki oli muyimiriza otuwa omwaka peera singa tubanga tuli bageto toli mu geto kubeera nali interview ebere lipanda bagambye baba tetuyingira katwe ekitegeera lwaki mwaganye eyo nenga teri buzibu ekitegeera jasi mamuteekawo embeera just olusalosalo olwaba up town n'aba down town ninga naffe tuli bantu nga ebibuuzo bibiri ebisigadde ebisemba ekyo kimu ekyokubiri tubulize ddala ekyokubiri yagende ku remix ne fresh daddy wamulamu talent kwekisaba muddemu amazike namwagaliza kuba nange siri talented abantu bwe bagamba kati nokukwatagana abatali twekembe kaddamu kya bebekulu abanse tasobola kunsaba kolabo oba ebintu byolaba nga tebisoboka era bwanaaba aginsaye mojjagyeba nga tugitadde esegeera tosobola kati olaba kati tosobola kubanga oli wa senior 6 aye n'ogamba omwana wa pifiri nti ate ndagiriraako esegeera olabira nga gwe abaayokya kisoboka kati jasi wali ebintu byolaba nga tebisoboka kati bebeku tasobola kujja nangambaawe kati tuyimbe kyakuba dda ennyimba zonna ezakabi yazikola ki yaziyimba okujjawo nga nze ngenzi ne mugamba tukole ki nange nkyanoonya maanyi gagendayo wanampeera ojja giraba nga tugiyimba yamaani